Bannange yakola luno olulimi Oluganda bwe ndimulabako ndimuwa obw'amasingisira ffe Abaganda #204 anti wulira olugero akabuzi akato tekeevumbulira ggenekero lyako ng'oli avububa omuto ku bibye bannange abantu abajoozi abajooga ennyo bano abayiikiriza bannaabwe ku bintu byabwe mubagambeko beddeko kibi #Munabusiro #Olulasangeye #Peromane #Santoni Guest House tulutalaaza tulubunyisa amawanga Oluganda. Bannange yakola luno olulimi Oluganda bwe ndimulabako ndimuwa obw'amasingisira ffe Abaganda #204 anti wulira olugero akabuzi akato tekeevumbulira ggenekero lyako ng'oli avububa omuto ku bibye bannange abantu abajoozi abajooga ennyo bano abayiikiriza bannaabwe ku bintu byabwe mubagambeko beddeko kibi #Munabusiro #Olulasangeye #Peromane #Santoni Guest House tulutalaaza tulubunyisa amawanga Oluganda. Bannange yakola luno olulimi Oluganda bwe ndimulabako ndimuwa obw'amasingisira ffe Abaganda #204 anti wulira olugero akabuzi akato tekeevumbulira ggenekero lyako ng'oli avububa omuto ku bibye bannange abantu abajoozi abajooga ennyo bano abayiikiriza bannaabwe ku bintu byabwe mubagambeko beddeko kibi #Munabusiro #Olulasangeye #Peromane #Santoni Guest House tulutalaaza tulubunyisa amawanga Oluganda. Bannange yakola luno olulimi Oluganda bwe ndimulabako ndimuwa obw'amasingisira ffe Abaganda #204 anti wulira olugero akabuzi akato tekeevumbulira ggenekero lyako ng'oli avububa omuto ku bibye bannange abantu abajoozi abajooga ennyo bano abayiikiriza bannaabwe ku bintu byabwe mubagambeko beddeko kibi #Munabusiro #Olulasangeye #Peromane #Santoni Guest House tulutalaaza tulubunyisa amawanga Oluganda.